Omutuuze akiguddeko ye Simanya Twaha ng'ono agamba nti enkima bwe zimuzinze agezezzaako okwerwanako n'atememu emboobo yaayo wabula ng'ono emusoberedde n'emuluma omukono n'egubetenta ng'ono addusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka. Yanvudde emabega ng'engoberera n'egitema ejjambiya. Oba nagitemye ejjambiya teyakomye ku ekyo. Naye n'enwanisa n'egisooka n'empisa olwala ku mugongo n'ekoma ogwokubiri n'egitema jjambiya. Kati awo yasituse mulundi gumu n'entema guno omukono bweti bwe yagutemye. Endaba ng'obulamu bugenda. Ono agamba nti embeera gy'alimu mbi nga kati omubiri gwonna gwasanyaladde nga yeetaaga okufuna obujjanjabi obusingako ng'asabye abavunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko okuvayo babataase ku nkima zino ng'agamba nti waliwo omugagga alina ekibira ku kyalo enkima zino mwe zaasenga nga mwe ziva ne zibalumba nga kati n'abaana b'amasomero abasinga tebakyasoma. Nga timbeere sina we ntandikira emirimu gifudde. Oba omukono gwesinga okoza gwekoze eki? Kuba mbadde musajja mutetenkanyi sigambye nti badde mba n'omulimu wenkera kwadde nkuba buloka zange kusinga mulimo gwesinga otegeera nese nnyo era tolima kantu n'okazigaza zikalya buli kimu babalunzi bwegenda mu nsiko zibagoba zibalwanisa naye bako ne badduka buddusi buli omu agamba kino kisusse. Omutuuze Nagujja Joyce alomboza ennaku gye bayitamu olw'enkima zino nga zibagoba mpaka mu mayumba gaabwe nga n'okufuluma basooka kulabiriza obanga zigenze olwo ne bafuluma babeeko bye bakola. Kutulya zitumazeeko emirembe ziri n'ewange wennyini ziŋŋaana ottambula nayagadde dde ogenda ku makya okwenoonyeza ekikumi enkima nagenza okuggulawo nga mpitirivu mu luggya. Nze ziŋŋaana okutambula nakati naakavaayo lwe ŋŋenda okunoonyeza abaana bange ekikumi. Agamba nti kati n'abaana abatiisa okubasindika ku masomero kuba ne bakwata emiggo bakanga enkima zino teziseguka ng'atulaza omusiri gwa kasooli gwe zimazeewo nga zimunuula olwo ne zituula mu luggya ne zirya ewatali azigambako. Tetutambula enkima zigenda kututta n'abaana baffe bano tebataasoma lwa nkima. Abamu ku batuuze baateekawo n'obukookolo ku mayumba gaabwe okukanga enkima zino wabula nga zibutunuulira kyamulinga Salambwa lya Nsenke nga bawanjagidde ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsolo z'omu nsiko okuvayo babataase nga tebannafiira njala mu mayumba gaabwe. Waliwo n'omukyala atulaze ennyumba ye enkima gye zaayasayasa amadirisa gonna nga zaagoba abaana olwo bwe bayingira mu nnyumba ne zisibira ku ndabirwamu ne zizaasa zonna. Nsa bubi nnyo kubanga zirumya abantu bangi. Naye kale tulina bwogerero. Nini kibira yagamba ekibira kifa abalumbe enkima gye zikola ki? Ziri mu nnyumba yaazo. Yo musawo musi Isaac agamba nti bajjanjabye abantu bangi abalumiddwa enkima ng'ayogedde ku buzibu omuntu bw'afuna singa enkima ziba zimulumye omuli okutabuka omutwe okufuna ekirwadde kya hepatitis B wamu n'endala nga bwe baba batwalira ababawa obujjanjabi obusookerwako olwo ne babasindika mu ddwaliro Empigi nga naye asabye bekikwatako baveeyo ataase abantu. Namu endwadde ez'enjawulo kati endwadde nga asofuna tetanus bwe bulwadde obukwata omutwe n'ekira asobola okufuna hepatitis obwo bulwadde bugenda kukyenda ku kibumba ekibumba ekyo kifuna obuzibu ninga kana HPV virus hepatitis virus ke kakireese bafuna bulwadde zalinga mukaaga NBC yatafuna cases nga ze suspecting aziringa nnya kutaano. So kitegeeza nti ekirwadde enkima zifuukidde ekizibu eno era tusaba wenna like aba wildlife bekikwatako bajje mu nsonga eno batuyambekoko tulabe ng'ensonga eno obuzibu n'obuggwawo. Kansala akiikirira omuluka gw'ekiringa ente ku lukiiko lwa disitulikiti Ssendi wa Francis atuuseeko mu kibira enkima zino mwe ziva ng'ategeeza nti baalabula dde omugagga nnyini kyo ne bamusaba ateme emiti gye wabula n'abategeeza nti abatuuze be bazirumba. Enkima zaakataagula abantu abasukka mu 10 mawulire si mawoomu era ffe ng'abakulembeze tusazeewo nti omwami ono aggyewo ekibira kye mu nnaku ntono ddala aggyewo ekibira kye muwadde n'essaawa 24 ajewe emiti gye kubanga tujja gumiikiriza bantu baffe kufiira ku kibira kye olw'okuba teyakuumiddewo emiti. Ye kansala abavubuka ku kyalo kino Moses Kasozi agamba nti abantu 10 okuli n'abaana 3 be baakalumwa enkima zino nga bazibawanjagira bekikwatako babayambe naye nga buteerere. Yatuusiddwako obulabe eggulo
beekolera mirimu gyabwe bavubuka bagezaako okwetuusaako akawukulya naye bwe yabadde ava mu mirimu gye enkima ne zimusalako ne zimuyisa bubi naye kati ssaawa zino embeera gy'alimu si nnungi. Twetaaga okuyambibwa kubanga si yasoose kati kitegeeza kizibu kifuuse kinene eri ekitundu era it's a threat. N'akulira eby'ebisolo ku disitulikiti y'Empigi Kalokola James atuuseeko mu kibira kino ng'onaategeeza nti bafuna okwemulugunya ku nkima zino ng'asuubiza nti olunaku olw'enkya baakuyungula emmundu bajje n'emiggo basobole okukwata enkima zino. Jaffe tulabe bwe kinaatusukkako era tulina abantu be tukolagana nabo ng'aba Uganda Wildlife Authority kubanga kati ffe tetulina mmundu singa ekizibu ekyo kiba kiyitiridde ate tukolagana n'aba Uganda Wildlife Authority ne batuyambako awo. Namulindwa Rina yakusakidde emboozi eno ku Rock STV Agalero.